kyava kuki waliwo atagala change buli muntu agala ekyukakyuka buli muntu agala ekintu ekipya bane obeera n'ekintu ekikadde kitama kituufu ekintu ekikadde tugamba otwa tetukyagala kikadde kyekiriwa oba otegedde Where is the message obuze vaira nakitende ekibuuzo tugenda batu kimubuuza omanyi okubeera n'ekintu emyaka 4 so jejiriwa bonna abakolera ku mwalo balina okuliyirira bwe banakola oluguudo lidda kuba ani gwe bawa olukusa olukolera ku mwalo awo nti olina kubeerawo oyirirwe munnaye kankubulire abantu bebayire bebana abantu tugambe obeera mu ntobazi nga muwazimba muwasenga okitegeera be bantu bali supposed okubeera nga bakola ki wabula omuntu akolera ku mwala olina muwa bwi direction nti manyi kati ono sooka oveeko okolera wano for a meanwhile ongamba otya right now gobakabeera omwala ogwo obulime obuwanvu gwe buliko so kuliko abantu balinako amataka gaabwe ogwo mwala bro ogwo mwala mukyakola kiyamba bana Uganda kyamba bana Kampala abakolera mu kibuga kigenda kubayambako kyakola essaawa eno enkuba ebe n'atonya toyinza gamba nti munaye kati omwala okayinza oba tebakola plan nti enkuba we n'atonya ejja kukola bweto enayitano bweti nekyakola tulinde mu bulinzi mumuwemu akadde ensonga eri bweti bwonampuliriza ensonga eri bweti ensonga ey'okulu tetuli banyiivu lwa kuzimba mwala naye ensonga muli banyiivu muli banyiivu genda Kampala oyogere kuno omwala okolebwa mutuufu nnyo okukolebwa tokinyumya nako omwala okukolebwa mutuufu okukolebwa mutuufu kubanga kiyamba ono muntu akutte sente ze mu nsawo ye okuzimba omwala obayambako mukireba nga ate ekizibu bwe gunaggwa nga mutandika munaye musajja yakola bwe ntandika okwera wano enkolera tekiba kibi mukadde akake bwenjera essaawa eno nga ndi kumpewo nga ndi kumpewo oba okola kibi ekyokwera tekiba kibi kiba kirungi mukadde akake ate omusajja alina okwogera kyotegeeza kyekugamba fe kitukabira kiri kimu biki ebyalina okugobererwa before nga nemwala tegunabakubakola gutya gusembebwa tugenda isa naye abali wano tubakoze tutya bwe tali badde enkuba mwali gambye ezi kyali badde oke singa nkuba tetonye tulina ennyimba empya ezakafuluma this very week Latwizi alina kayimba kapende Carol Nantongo tukayisizaamu kawo small time bakayita kyonoonya akayimba kalungi nnyo alina kayimba keyakola Brian yakanjukiza akewabava peace ne Joey Landa akayimba kalungi nnyo kali ka Latwizi is a good guy I think yemu kubayimbize bwe nabeera nga n'oyo omwana edda ng'atandika nga kyakola ku TV emabega ey'endala yemu kubana benagamba nga nti gwe time genda kutuuka okimaking natambulanga ne Latwizi nga mbeera kusejja ne mugamba yimba nenze ne muddisaamu olimba ne bwe musanga ali mu kuyimba ku stage nga nze ne mugamba manyi kati akayimba tukaddemu abantu bapiikinga omwana oyo era nagamba nga nnyo abantu bangi nnyo kusejja bwe yayimbira nga by then nti ono mwana mumuwa amaaso ajja kuba kuwatuka anytime so I am very happy bwe ndaba Latwizi nga alina waatuuse awaali era mwongere omusupportinga is very talented I'm telling you akayimba kapya akalala akafebusi bakaita Uganda empya katrendinga number 5 mimi nkakola bulungi nnyo ku YouTube channel ye agenda okukola alabika bulungi nnyo I like her new looks alinganze akabini nakajeko ko ndoza ndio tofana na Nando Love banange njogera kukyusa muko na kusiza muko ako style so ndoza tuli awo mpola akala maika inaka pya enchuka yakatadde gendo kanonyeko then akaimba ka all what I need actually EP ya David Tolompia bajita the name of David yes Kristo jinonyeko the name of David EP ya David empya kulika nyimbe ziwerako ne akamu ku nyimbe ziriyo bakaita all what she needs kaimba kapya kali ku EP ye gendo nonye ku EP ya David yona jeri ku YouTube channel ye ne ku gune da stores endaje naje kali gendo kanonyeko bitu siba ina kapya John Black ina kapya genda nayo kanonye bakita nesa ina kayimba kapya nesa ina kapya
saba ina collab ne Nibwe Gloria Bugi ng'ebintu abiwanise Gloria Bugi chali audio akaimba kalungi yes chali audio of which kafulumye yes bakataddeyo yes kaimba kalungi nnyo nakalabye wallahi nga awo si wabi bafunde ekintu kyabadde kirungi batwa kolabo yaabwe ne babitusi batwadde neno so it is a beautiful song mugende musiminga ennyimba zonna ezo muzirabe right now tulina omuyimbi waffe omupya Viola Nakitende Chenye kuvayola ina management emo kuzindozo kubanti azamani kuchitonsa Nibwe newunyisiza nnyo kinewunyisiza nnyo nga kitonsa Kadima neko ali kuti Kadima nkubuzizzaako wewe ne kuba n'omukyalo Nakitende Viola tukomawo naye ko naye mbo smota then masa or later kujja stories and strangers actually basobola n'okubanga muweereza obubaka bwonna kyonna ky'olokubanga obuuza Viola ennamba weeri wansi awo ojja kubanga ojjo sendika obubaka tokuba weereza message tokola kitokuba tulabe we tukwasaganyizamu ensonga ate emberere ng'etambula weereza omubuuza kitu ky'omubuuza Viola tukimubuuza wano ku set nenga oyise ku SMS tokuba simu weereza message ku namba eri ku screen wansi awo Shy Music Baker tukomewo Nizo mama Kyago yaberanga ebisabala n'ebisabala navaayo nadderi nakawuka King Saha enaku zinaalyo obuwuka oyo munkwano gusa sikyaliyo ekyaliyo nenaku zinaalyo obuwuka nomulaba nga nogaba naye amanyi alina concert ati alina concert tokimanyi wali naye nenaku zinakiyitiriza nnyo ayina engeri gyakikubako omuntu abakigenda kitya bitambula bulungi mizikagambaki mizikali atambula bulungi kikonkona ndomu mbakonkona munekwasa kirala timu gye ndaba kitonsa ndaba Kadima timu mpitirivu bano bewakutte guno mulonda oli baba wange wabivolo kyemumanyeko mwe mubadde temunkyazaako banyonyola iye I remember na kuchaza yake kayuma Katikomu. Do you remember? Katikomu. It was 2022 December. Nenchalawo. Wajja. Nenyimbawo. Tiga mjimba uyalila. Manager wanyine nako zino mutegesi wa bivulu kitonsa. Mulaba ategeka ebivulu tutimbe bali so kati awo oli watufu. Demeza awo. Amina. Enabo tukula boliswa. Olingeko. Tuwali tukulaba ebanga na okusinda ku platforms zonna nga tokuyeka yimba kamwaka Kyago waliwo tano akwera kasukali kyekyo simanyi oba tukyongeremu struggle ngiruddemu negwe abaana abasinga bajja mu struggle babeera na ambition oba n'ebiruubirirwa gwe kiruubirwa change Chukula ne management impya. Management impya. Twagala bintu bipya. Joka mabula tuwa kwa yaka unagama tuwamte wante njave na kwa mbako wa Kampala banjave na kubumu. Tolinga wanawajenga magana mbirugi. Tetusoboka with time. Kubola wandina Rose ya vayo. Dayate ze sichirowooza ko walai. Gamba kati ngenda. My politics ono kijjabuzo oluusi. Kijjabuzo oluusi nga chikutomera butomezi ebanga miracle noga kanchigende mundabe I know with time oja kuyimba ate kubanga music ebiseera bisinga kwataganya ne politics oba lwaki those things bigata toiza byawula tosobola oshimanyi bigata abasinga tebakitegera nti music ne politics byonna bitambulamu oyinza okwesanga kati nga abayimbi abedda abantu bakoze politics atandise kati music okuyinya mu politics atandise kati yoni basabadduka babasajja kibaddewo ebbanga baligadde okamayikana kayemba agawulagana mu nkola tuba tutuze ngomanyi olimba olwalina meaning emabega waalyo okana kati wabatamba ne kaneeno basi duni okomezemu abituli togera no ku biseera kimirembe togera mu 90s so abakikuba nti music azenyo I mean azenyo music kyo kibaddewo ebbanga tolina bweyinza kukyejjako osanga pira n'abuuza omuyembe nti lwaki politics ali muki
Politics aludde ebbanga ng'ali mu music. Ekiseera kino Bobi Wine kazze nnyo kabadde nti muyimbi najja mu politics. Okulaba nti waliwo nene ezze waggulu. I think nenga kibaddewo. Kibaddewo. Okwennyuma za struggle. Tuvudde mu bikaye tugende kukwata mu struggle. Awo tugende politics direct. Tuvudde mu struggle. Bili ali mukaaga tutukira ndoza mu gokusatu. Tujja Uganda ejja kwekoza etya? Ekyuse. Mu gokusatu bili ali mukaaga. Analabika atya nga kyabadde asirias kyafunye. Era bagenda n'ekiriwo toba bakyakologera kwali bayira wali wendi bayira wali wendi kasa tuli ku protest vote tuli ku line emu protest vote bwetoshiwuya protest vote ekiddakaawo senga kigaana ekiddakaawo kiba kirala tajja kubitegeera bwesirika wesirikire kale SMS abuuza Viola abuuza ekibuuzo nenga tujja kulondamu ebibuuzo ebyo kabyokka ebyo straight ebirungi tujja londamu bulunzi waliwo agambye nti hi beautiful Viola thanks for your good music gwenteerako owe wange Saalongo nakakana bwati mu kifuba okay ono Naalongo wano mu Nyendo MC Lumonde big up tobuuza kibuuzo njagala abuuza kibuuzo kyetuwa Viola onagambye nti hi I'm Silvia from Bukomero Kikuubo mbuuza Viola olina emyaka emeka ngenda muganda emyaka gyange kagikubuulire era nsazeewo mugambe ndi muntu mukulu emyaka gyoyina kuba ndi muntu mukulu nsusa emyaka 18 kiba kitegeeza ndi muntu mukulu onagambye nti thanks for the show ask Viola how many kids does she have Amadox from Mbale nina abaana bangi ayina abaana bangi abamumala akasajja kange kagumbi kaluzi kalekigattako kikiyamba ajja kugamba Sala is story Honorable Ruza ajja kutwettira naye mwagala ali straight yes the guy is straight I could personally campaign for him yes me too nange by the namwaberi akasajja kali straight mumulonde batemwagala mubireke owamwe akoze eki Lubongo yali awo uji naye ono ye mulungi lubo yasinga nani Luzi bajja kumuta obadiki Luzi bajja kumuta gwe Lubongo yamumanyi gwe Luzi bajja kumuta badde nnyo Luzi amaanyi ate okusinga bowabwe oba olwaki abasinga obungi abali ku mukyukakyuka bali nnyo okusaidi ya Luzi bana temwekiririzaamu guno mwanafuye wano onagambye nti I'm Eddie from Jezza I want to know Viola's new song Viola ina kayimba kyakapesa akayimba kakapya wakaita Kyagulanyi then latest eriko kati twagitadde jjo bakaita akalulu akalulu Brian tokayimba ako ndowooza small time then tukomeoya tokayimba ako Uncle Brian Johnson Uncle Brian Johnson oyo nomwekwate omubwati ziruziru na Viola omubwati inamukwano gwange omubwati betuzanyo buzanyo omubwati betukimana mazzi ku naikondo betukuma ekyoto omwana mwagala omubwati nalulungi sula nkebera kalenda ozirabye nakusigenda olindwa za blesa yani mame yakutonda nebwekulabako nafuwalaba bwempesa kuyita siti ati asingira ebiwomayoma chokoleti ndwale wame bebi nabe kudadiwo wamu ne mami nabe yo telebol wansika eliyo omwana wakuno
banangoli luno ina mukwano gwange omubwati betuzannyo buzannyo omubwati betukimana mazzi ku naikondo betukuma ekyoto omwana mwagala omubwati so mwana mwagala omubwati bananga anyumisa biri Tukulisa mu break of course tulina Violet nakitende ngabwe Gambye gwagala mubuuzaako genda ku SMS number wasi ku screen aweleze obakabo abujja tuka ku televizali mbenga ate ekibuuzo ekyo nkimubuuza omuyimbi Violet nakitende of course nga bulijjo tuba n'omuyimbi owakabi gutuza tubooli awo time eno yayiseemu ko olwabadde abuuza nti academics za Violet nakitende ziri zitya academically how are you standing briefly about it nasoma tutandikira no wansi mpola primary ogenze wa nasoma mu ssomero limu kuva P1 mpaka P7. That is one school. Nengenda from P7 mpaka senior 4. That is one school. Nempa ku senior 4 mpaka ku senior 6. The same school. Yes. Meaning waliwe miaka mkaga. Yes. Secondary. The tuvao. Nenvao. Nezija mu ndongo. Otandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba ndoza 2016. 2016 oli wa juzi wano. Kati music okubanga nyingire ddala mu kintu. Commercial music. Yes, 2018 wetwafulumiza tosimula yali 2018. Oh, tosimula, yeah, that was a big song. Yes, nkomye kugwe 2019 tatabulamu zizo omubwati. Nina kwa ndio mwakola ne bunde ne zero. Yeah, omubwati. What? Omubwati. I think ndoza akayimbako bwe buzibu nnyo okugwako omubwati. Zonna ezange nzibu okugwako. Bwebakolabo kikyo tunulira noga nti kati I don't know how mwaita preamble kyoba mtendera kyokukola ne Zilzil bw'oba onokola kolabo n'omuntu kikyo tunulira. Nze wenakolera kolabo ne Zil nali management ya Sabula. Sabula Bawa. So kati Zil yali mukwano gwani gwa Bawa by then namugamba Bawa njagala kola ino omuyimbi wo. So that's how we did it. Bawa mudduka kota. What there was too much connection between you and Bawa. Ebanga limwamala. Natali twalowooza nga nolowooza mu ngeri endala faato munnaye. Bawa mudduka kota. What happened there? Saa muddukako twatula ne tuteesa. Is okay with your movement? Yeah. Naye kyakusupporting? Somehow. Takyakole kubanga bw'owuliza music ompya naye najja. Yes. There is no Bawa. Yeah. Ekitegeeza so far wakola management kabinga ssatu. Eriwa. Ewa Bawa waliyo. Oyo nakumanya gesijja kwogera. Nawe mwenkulaba.
olowooza eri gye wamanyira si be baali bano leera baali bano naye wano woolibeererawo ddala kuba kati ziri bbiri omuntu gw'oli naye kitoosa nakabeera na bbiri kitoosa I think is good at managing nokuba nti ali nnyo mu events I think bw'obeera n'omuntu ategeera industry eno kisobola okuyambako ng'omuyimbi is too much in events so ndowooza ng'omuyimbi tuyinza kujjula sawa obeererawo ddala temutera kugumiikiriza nga ngumiikiriza emyaka 3 gyonna mitono myaka 3 sokolinemo nakyenyera okubuzabuza nekya kisirusiru naye nebiraawo tekinya fakti nga sinagenda nga tetunadawali kustruggle no kyakisimu akatono tekigira tekikuguni mu music industry muyimbi ki gola basajja bonna bonna gwena golanga osobola okumukurashira gwena okurash muwulire nno temuli wabulaka Ashraf, well, I want to ask whether you write your music and what really inspires when you're doing such. I was at one Kenyimba, so that is inspiring and one for Wimba. Mamita Ashraf. No, stay one Nikira. I don't write my music. But what is the meaning? Mapa Nikira, things in the Pegamba Gwena Gwen. Muambara. Oh, Yamara Chaba, what Buno mwaka wetugenda mu events concerts zibadde a bit limited sinyingi nnyo ng'okuddeko okugwemabega what's happening mu industry obunafu buli luddawa okuba nti events oba ebivulwa concerts zigenza okuba tezikendera buno mwaka tubaddemu ne concert zibala tubaddemu ne ya Cindy tubaddemu ne Omega tubaddemu ne Goni ono po Reggie ya Morina tumegenda kubeerawo yatuusa egenda kubeerawo zide bit limited okusinziira ku time tugera ku mwaka omulamba buli mwezi okimanyi tubaddemu ne concert almost mwaka omulamba kizibu anyways nyiza okulowooza nti kivudde ba ku byabufuzi abantu bali mu kwetegekera change tetugamba ate noba n'abadigize batandisa okukendeera omwana wakyejo abadigize tebasobola kukendeera abantu baagala amasanyu kankubuulire tebasobola kukendeera ebizibu bibasuseeko obungi bantu balina ebizibu bannange tudde ku struggle ozza okuwa obuyimba struggle ebbanga yonna neve tukulabangako ku lale ya mukulu yonna nti oba ogenze kuyimba ogenze kukola otya osingire nnyo kupikira ku social media ndozo kati nze twatiisa ne ba comrades nti waliwo ekitundu kyengenda okubayimbiramu ngenda kutambula naye mu kitundu ekimu kye Masaka so gyengenda osibuka Masaka nsibuka wano Luweero
kumpi wano Kinyana Mpindi sikolinde katwakyagala ate kubira Masaka nze gye nasimba Jamba MC wamba kutwala nyeyo MC event wamba wa ategeze Viola otuke Masaka okitabula bulala kasi Masaka ne lwero ngenda kuyimba mu kisaawe nayo ngenda kuyimba nenge Masaka yujo nero simukolamu ni president wa Fero kati omukulu ye muwuliziganyako like akwayo ku budde ne mwogera muko kubiyambe gwanga ali busy you resemble mwina we nkwatagana Lady Titi oyo mchala anjagala nnyo ate nange mwagala nnyo kuba we yatandika okuyimba bali ongamba nyimba nga Lady Titi kati nange ni mwagala nnyo ate naye nanjagala nnyo so kati baze bangamba are you related to Lady Titi oli muganda we yes oli ngambusa ngoli muganda we oli mugundi we of which ne oyogera wano magalo kufanaganya amaloboozi ate amaloboozi gana gali husky ebise siga buli ejana goeraga era gafe mukazi wayogera nganze ate mukazi bivudde wala yosegedde wamatu tugenda ku general ya band band nga general esawa eno bwotuna band music agenza ka competition intono mumwe ddala ndowooza eri abakulu bano okuba nti pressure yabwe y'okuyimba yagenda nekka batali mu mwaka oluusi nyimba 2 mu mwaka mwabato muyinza kukola kyolaba nti pressure nomugizza waggulu okuba nti eva wansi gye mwagisa course tulina okuyimba nga ffe ne social media kati ennaku zino ebiseera ebisinga bagamba tebagala nyimba z'amakulu bebagamba oleeta nayimbako akayimba bakayita byebyo omwana ajja mu komiti nagamba akola bannange zino enyimba ez'amakulu mpulira azikoye banyayo ekiyimba ng'ekisololo nesooka olindeko Viola muba temukola nsobi mukimanyi zino platform za njawulo mainstream ya njawulo ne TikTok I know naye era kitama kikimu era we tuba tuli affected naye tu affecting damu kuba nawe ojja kuvaayo omwana ya commenting enyimba z'amakulu kati olaba nayimba kyago P7 ogitambo kuli ekiyimba ekirina vibe kutegeera kwegabaganye ebyononese bagala ebyononese eno generation oba generation ki oba fourth oba ki eno ndalamu tebagala kino kiringa kiyungo what is that obula bakubera ekizigundi otegewo ziri abo basinga okunaye munage n'abakuno batasoseriwalira mu rigimu eno okimanyi ngamba ngolaba omuntu atuluddemukko myaka ana tasangako musajja wa myaka 6 ng'ali mu kaliyoki n'ekintu ekyo generation eno ekyukidde ddala teri ng'eri biri birala kiyinza ogitereeza generation eyo kuba nti ate dayima okufuna mind eyo tunayisa owuliza musical nabako byatuyigiriza oba tukyayonoonekera ddala bakyayonooneka naye kati ffe tulina kulemezaamu kuba bwe tujjamu ebisololo ne biyiika kitegeeza naye ndabanga mwenamba batasa okukwata layini eyo nze sibiina olwa pressure y'abantu naye nedda tetuli batono sinabalaba nayo sinalabayo no Mary Bata yavayo mu layini eyo Mary Bata tayimangu ku kintu kyonna nga kikyamu naye ate avudde mu general yetogerako eya band agenzeko mu danso abikubyeokitegera so mulinga general bagidduka olw'okuba pressure y'abantu abo abagala ekisododo naye nze sigenda kugidduka kyova era ngamba kyago P7 ogiyita byenkwagala kayimba kange okamanyi tole kayimba koyomyeke simanyi byenkwagala nesooka olindeko olina engeri gy'oyimbamu ng'olaga kyagwanimyanga abali mu laavu No, that is wrong. Chengamba, like the way you like it, or like put your chagulan. Well, you feel happy. What do you got? Don't know what is about. Many people management tell you. No way about Mwagala. No ibuzanga management teri wajja kutyamu ko bidda mwe tugera ku music what's plan atula emyezi ndowooza ngebiri almost bagomu kwa tuingide November today oyinawe teekateeka kibobozi ina guno before the end of the year oba bina bya mwaka gojja nze mbadde ngamba programu yange yonna eya music mwaka ogujja alisti musabire yombaweyo ku concert baweyo concert amaito kwa concert name since bucyangu tandika music linda kulwaki mutya
concert abayimbi nsijitya ngamba just njaga kubeera nga ndi well packaged bulungi nnyo nsijje nga sigenda kuyimba nyimba z'abalala wegala tuweko stage ngimba enyimba 5 male enyimba ez'abalala 8 ndikanzije nga nyimba enyimba zange 10 ameka asatu zonna zange yes so far zinyimba nga meka right now nyingi ziri zimuzirabira kale nga tumaliriza atugere ku package enyimba zo guno omwaka ne plans zo zoyina eri abantu ba fans bo general eri ba fans bange wona abali ku KBS TV amanya okusoka yaleze bala na kitende wampise mama chagu mama chagu ndi nyimba nyingi nnyo zisinga ngenda zikola video kati nga Kyagulanyi sinamukola video bye nkwagala sinamukola video yali out akalulu lwe luyimba olupya sinalukola video naye yali out so kati guno mwaka nga tegunagwako ali simanyi njagala ennyimba ezo zonna zikole video ojja zikola kuba ina management y'amaanyi abantu bange babeere nga bandaba balina ssente abo amina naye ensonga zitambula bulungi awunyweza gwe kyoba olina omanya Viola ndowooza ennyimba ezimu yaziyimbanga yayinanga n'amakulu kwe gabalyanga mulanzi onagala kagamba simanyi kwata wonna toyuza wonna toyuga nange toyuga kitegeeza omukulu mukwate bulungi nekyamanyi yasiima Viola sigobera naye kubano yelo kowula owaye jabale ko sebo kicho obuza Viola kisere tugende ndowooza mubuza ki Viola omubuza ate mwimba kayimba kikoyagala okay kale tuweza sebo nga tumaliriza this year mwaka guweddeko togo tuwewa enyimba zo 2 ezaguno mwaka ngwajjemu enyimba zo tuwe enyimba 2 guno mwaka ezikoze obulungi this area guno mwaka enyimba 2 ezikoze obulungi new music kwati kyali kagenda kujja mwaka guweddeko kuzirwe mu nyimba zange nonga gwe toliko nasiriko enyimba eziwe ezikoze guno mwaka tuwe enyimba 2 ogenda kukiraba ogenda kumanya kirima kwagala omulungi nganze oyo nomusoga wewaffe sinza butakayisa wako atuwe akasemba yako akasemba yeye kabadde kani kade ka King Sahara kuba kade ka obupya lumbe tetuli mulumbe akamwanyi kaliwo akamwanyi kaliwo gwejangu okutindiri nagasajja gajjawo nagasajja gajjawo vero omanya nti struggle kampateko mwakulesha sembayo sebo jabali ko sebo banyabo aduse misinde kale sibula abantu abalayi ba KBS banange mwinamwe bali nnyo kwekomerako mwe bali kubeerako okuva gye twatandikidde paka gye tumaliriza amanya nze Vaana Kitende genda ku YouTube channel yange akayimba kapya bakayita akalulu n'akalala bakayita Kyagulanyi n'akalala bakayita byenkwagala nyimba 3 abagala okubookinga tubawadde namba simanyi opapa ki obudduka ki abagala tuyingira season oba temuli babagala okubayimbirako ze wendi bwentwala mbakukobere mbakwati sokolindako sawa zineno kasoro navalo n'agamba balo ajja tugende tuyimbe bampitadda bampitadda oganye buganyi nganye Viola abana federation bali kusente bali ya sente siye buli kimu sente siye buli kimu tulabako uyo gundi yaguza mwana yagize tulabako gundi yani kati bugi avuga masina sepenzi nagenda naye bikololo avuga Gloria Bugi eji yakayingizaho tanayimbira ko kibina kyonna muveeko tanayimbira ko kibina kyonna kale katujje bampita grow na MC Viola bali kujja next time tujja kufunera nga video zo zifulumye tujja kweyongeza tulabe ostuminge music of na Kitende gendo munonyeko ku YouTube ye ne ku channel zonna o music store zonna munonyeko ku Facebook ye ndo zinamba kweri ku TikTok namba kweri buli wamu kweri kuteka Vaana Kitende yes for booking ngoja kubola kale katujje small time grow na MC
Kodalu munzije kolunkulu era yo yakadukulu usange no wange lazima ono mwana zija mwentu yo remwetaza babo umutima lavu yagizawo mbwanga tabigambe chachawo mundeke mumete nofu mundeke mumete kanje musabe mumete asigalenga samate omukwano kamumete abisana kamumete byowala fungizude anoke muzude kamumete uba yankola bichitali alingali musukali mundeke muwebi mali balefuna sikali fute lave pitamu umoya julo kusikamu nebike yabisigamu lave ntufate nsokode kale yate chisinzira naye mama bwamwe kuvumbera lavu yomwayigosera tukango gono kutumbira echitufu lavu yapula era kefunyono yakula ono mwana yamanya sula era hatika mukwase mundeke mumete nafu mundeke mumete kanje musabe mumete asigalenga samate break yes a grown MC ndine Rumonde wakabi ese Rumonde okuva ku radio yeri wansi nkola ku Success FM so onoko rencha program kadongo kamu 10 saa mwene paka za saa 12 ojja ko mwana tukola chango nonyako abagala amasimu agakabi amasimu ag'omutindo bera ngo nonyako Samsung zokaze entunda original phones ate mpyangiriri obudde bamboze butulemine mbadde sema brand mbadde sema brand olekeye mboze eja wachiri ya radio lekeye mboze ya radio yes lekeye mboze ya radio ngatumali Red Pantoni ayagala like omurgenzi radio ya Mulosa akola ati amulosa agabana ibakite mu mala lumberu wange agati tulekerayo kamba we namba gitulekereyo namba ngalizo mu 708 ana mu 2 nkaga mu 93 ngambe 0708 ana mu 2 nkaga mu 93 ngi mulange ko na fe olangire ko mu program nene atembele biringi mwana tungekoletia mwana watu ngetambula bagala masimu muite kwe real quiz Lajab soldier blessed chigambi bwambu ngabantu bagamba nno radio gogwa musa nyinzo omuntu anyinza la kutozinga ibonda kutozinzako ibyo byawuze n'ebyo bintu ebyo nange sibitegeera bulungi kuba jukira bwe bakola ebintu byabwe buli omu yalinako ebintu bye naye kati sitegeera singa buli omu agabana nagamba nti kati eno famire ya Wizo etutte ebibye famire ya radio ekutse ebibye kati simanyi oba kikyaganye bagezaako n'okulaba nti n'olumbe lwa radio lwabizibwa kuba emyaka 7-8 mingi olumbe terunayabizibwa naye ekyo nakyo nkyakisaba nnyo kati ekyo naali kikwasiza mukyala we Lilian kuba naye ali ku komiti ya federation Lilian n'anoonyereza ku kintu ekyo Lilian twagala lumbe njagala obeeko bakwado obubaka kuva ku Sparta TV Lilian mbabazi owulidde my sister twagala kwabya lumbe lwa radio ekyo kive mu ddiiro tulabe ebiddako yali andoosanga nampa n'akayimba lwakuba sinabakamaliriza asijja kasampolinga ate oba tekanaba kuggwa bekanagwa mujja kafuna stiru yandoosaako nga ndaga ekintu nga boolaba ekyokwabya olumbe ekyo yakindagako mu kirooto ate yandoosa tuli ku saidi z'Ennanganda naye nga yambadde bulungi ki engatto ze zino ez'amagezi yabeerangamu namba n'agamba nange gyendi ndi bulungi nansiibula n'agenda Ennanganda ku kityawe baatema ekikimulabawo waliwo ekikuba ekyambuka ku good life kati twesanga around that place yali musanyufu n'agamba n'okugamba nti gyendi ndi bulungi ate era olulala nali ngenda ku nnyanja ng'eno ndi mu kunoonya ntambula gye ŋŋendamu yagira mu kasiriivulesi